Mwana wange onokola otya nangamba mama ninayo mukwano gwange agenda kununula ne mugamba ani nangamba Nyondo Rosette nayogera mukwano ngamba bali nalabanga kiroto mukwano nalabanga kirekisika mama nalabanga kitaliba mukwano mama mama twakose buge mukamba mwana wange Rosette abude mukono gyoyo omuwala wange mama nsamba omukulembere abantu waliwo omubiri njogera nakuja wegamba mama waliwo omubiri mama n'omwana wange Mucharo muzadde alumirirwa mama webale kulimirwa munange webalire ddala mukwano Nyondo webalire ddala mama webalire ddala mama kama yibade tukulembera kubanga yena nyini byonna mama menya waggulu omusajja wuyo atuuse nnyo waggulu menya Katonda nze gwolaba nesika Katonda naye Mukama Katonda wange tuwampa omwana oyo ebisigaze ndukulekedde tuwampa wakusaddakibwa tuwampa wakunoonyeza abantu kugagga. لا ما تروحي البيت. كان رحت البيت انا بسوي لك مشكله بعدين. ليش تروح البيت؟ ما في شيء يوديك البيت اصلا. ما في شيء يوديك البيت. Nyondo mukwano, how are you? Let me hope you're fine. Muchumuchiri bulungi kulike kubo munange. Kansubira watuuse bulungi. Kati Nyondo mami, njagala buno bako obutuuse eri mukadde mama Patricia. Mukyalo mulungi, anzaala. Mugambe bambi teeraliikira, everything is okay. Buli kimu kiri buki, kiri bulungi. Mugambe teeraliikirira. Mugamba I got a family, everything is okay. I'm working. Business tukola ki tuzitambuza. Era munyonyola omugambe wandese ero nsobola okukola ki okusigala nga nzirukanya business engeri gye nagiyiga kino sigala nga njiddukanya ensonga lwaki sitambudde naawe kola ki kukomawo waka kubanga twetaaga business etambula. Omunyonyole n'akazigo mugambe kikankoze akazigo kankoze si bubi akazigo kankoze bulungi kitegeera era kati ngenda kutwala na delivery gye ntwala kitegeera mukwano mugambe mami teeralika everything is okay, everything is set well. Mugambe kima akazigo ka Nyondo giriimu bwekyasoboka mulekereyo ka package oba nombala ku biiru yo oba ku biiru yange naye nga mulekere ka package. Si mukyala mubi naye era omuntu omukola ki ayongeramu. Kati buli kimu kitambula bulungi, business zibadde zitambula bulungi, bakasitoma baclients tufuna nga wewandese byonna ng'okoze assignment kyobumanyi omwana we byonna mbikoze eki bikoze. Mami abeere mugumu teyeeraliikirira kyeyatendeka akimanyi olwedde mbuki amanyi ndi mukazi mukozi era sigenda baswaza tugenda kukola tukole. Banange n'abawulira nga baagala product eya Nyondo Gleam n'abaagala okwebasiba enviiri banange temwestate nga tu inboxinga ekizigo kikola ka pink lips kakola kanzirwa kwaze mwazi jange natural jikala nita simanyi wache kaze manero labanga sigala jache ja pink wade jiba jikaze nenge bizigo bikola kibikala
bane bali batyabe waka twasibira kimu kiri bulungi naye nga mbaagala nnyo mbatumidde nnyo. I love you so much my family. Mwena mbaagala nnyo bade mukadde mundabire nnyondo mugambe everything is so much well tasaana kikiza mukiri okay mugamba okujja waka nja kujja anytime seketumala okukwasaganya business bikimu kiri seeti biwandiiko byonna biri everything is okay just no teyiralikirira. Patricia waali atya? Patricia waali bulungi kamala ku meeting a client obudde buno bwe namugambye bandabire bonna mami bonna bandabire Uganda eryetya bonna bandabire nakoledde eno wa nangambye wa Alwaka sana lozo kalaba kagulokeko munaye mami everything is okay just ekizigo kikola kizigo kikola kama kutuka customer mwana ali mu kiyumba ne lero nze yetambulidde mutuukeko ndaba location enatera okuntuusa business time mami twamanya business njikwasaganya eno tuweeraliikira yonna gy'oli bane Saudi Arabia agenda kwetuukira ku ground abaagala ebizigo mwena mu mutume agenda kwetuukira ku ground abibaleetere singa eno wali Uganda gye banya kulwa obusimu amabadde mbagamba abaagala okutuma mami ebizigo mami nyondo ajja Saudi Arabia abaagala okola orders muzikole nga nyingi abeetikkire lumu muleme gamba musibiddwa chance eno ndikupi n'ekisaawe ndowooza Alwaka peda noonya linnya nga ndirabidde midiifu Alwaka nyenakoledde eno baloko omwana ali mubaloko naye bamugambye muno ino bangonyirira oba olina gundi yona yona gyomanyi ebizigo tumya era naffe natusindikira gundi natusindika n'agamba Kanyondo Glim bangambye kakola kati azze nakola order bakamaye bagenda ogisasula. Imagine omwana yakoze order ya nusu 5,500 Pasiko neka transport ka Patricia nako ansoweza neka tipu agambye wentuka nandabako ansoweza ka tipu naye nalantuse ku gate naye simanyi kamabemba kyate bakabatya kamera eti yiya wendagao iye nene wendagao mane sijja batunuzamu kamera naye nga mami nkwagala nnyo bambi mami mugambe ndi bulungi teyeraliikirira aswera akabadde ki ama mwagire Nyondo Glim kugulo nadde sobola kujja Uganda nesijja kukyalirako mama wa Patricia nabadde sisobola kujja Uganda nesijja kukyalirako mama wa Patricia wakati nange yafuuka maama yatuwadde endagiriro era mbakakasa nti kweno gate gye tuliko wali okusinza ku ndagiro gye yatuwadde wano wali tugenda konkona kuba naye atulinda Patu yampa ennamba nenjogera naye era natulagirira bulungi nnyo wano wabeera. Kakati tufuna emikwano tufuna eŋŋanda mu ngeri bweti nti ssaawa eno mama wa Patricia ndabanga mwana n'engeri gy'ayogera nange ampita maama wange omwana wange ne maama bwate bwapita pita maama mwana wange maama bwatyo naye nadde nyina okujja ne Patricia naye kamwenyininyini yaŋŋambye mama kakati ate jjukira tulina abakilanti baffe emirimu gyaffe tujja kuba tugisuddewo kati gwe genda bw'onaakomawo nange nja kugenda emekinga shuwa maama ogenda n'omumbuulizaako napa ne kavidiyo ako nkakuwadde kaako
naye mama kamumplayingire. Mama amanyi gye ndi okay ndi fine kasita buli kimu kitambula bulungi. So Patricia sazze naye naye nga nali njagala okujja naye era ye kenyini yampabuddemu n'aŋŋamba kakati ate singa ffenna tugenda olwo ani agenda okutuyambako ku bizinesi yaffe ya Nyondo Glim. Era ensonga lwaki sazze naye naye nga nandibadde nzija naye just nazze ne mutoowe Hama. Tukuze kuwummulamuuko era ezimu ku nsonga ezatuleese oba ezandeese ndabe ku mama Patricia twogeremuuko tunyumyemuuko nate era ku Nyondo ku side ya Nyondo Estate. So tudiringira mu bintu by'amataka. Nina abaana benjagala okulagako ku mataka gaabwe ge badipostingako bage bateekako akasente. Oli addamu amaanyi bw'awulira nti oba bw'alaba ekintu kyasasulirako dani okubeera nga takirabako naye ng'akanya kusasula busasuzi. Ne omulaba neererejja naye mwenzije empisa embi ez'e Dubai ez'okulingizalingiza ne wano nzireete kikola nemweroza tebalwaki naye ate ekituufu kiri nti nnyina empisa saagala mugambe nti sirina empisa kuba gobdawula omutima guŋŋamba lingizaako munda olabe lingizaako munda olabe naye sikakijja kulingizaayo kuba yoli atudde waliwo akutta omwana wuuli nendeka nyina kusooka mukubira akasimu kumutegeeza mutegeera ku kamesagi otwogera ku WhatsApp yatuwadde location so ne location ze Uganda zikola tuwadde location ni ate anatugaba mutuuka wano mukirya bwe muti ne mutambula bwe muti ne mujja bwe muti waliwo gate esooka wali eri ya green eddako ya grey okirira eri wansi waliwo omuyembe gubwaguuga waliwo kiso we wano wenyini location we tusudde nga nate era oyadde atulagirira we wano wenyini we tulina okujja. Nga njagala kufuna simu yange muno mbeere nga njogerako naye nga mu byonna banaye mwebale kutugoberera mwebale kutukkiririzaamu mwebale kutwagala mwebale kutusupportinga n'ebintu bye tukola byonna. Gamba nga Nyondo Estate Services Experts tudiringira mu mataka abaana mwebali abatwesize ne batuwa akasente kaabwe nga tebanaba kulaba obagenda kufuna. Ezimu ku nsonga ezatuleese njagala abaana mbalage. Hello, baby. How are you? Where is Jaja? Uwa. Genda omugambe. Ndi Jaja wano wabweru waliwo akwagala waliwo abagenyi. Mugambe. Wano wabweru waliwo abagenyi abakwagala Kakati. Bye baganda bange. Pozi n'abaana batuwagera ku kizigo sikini muziraba tuliwo okubeera nga tushayininga nga tulabika bulungi nnyo sikini muza tezirako kantu konna fe tukosa bi makeup tutulaje mu bi filters ngene bola ate lino mo camera so sikini ogiraba nti labika bulungi nnyo tulinzeeko mama Patricia ntumye omwana abeere nga amutuyitira batugulire munnange tubeere nga tuyingira wakawe wano akuba naye mujja kunsonyiwanga olw'olumu yakusonyiwanga olw'olumu naye mukimanyi nti nange sometimes mulimu lwentuulawo neneebuuza nabaki oba lugezigezi oba kajaja naye nga ate mwana tusiri muntu mubi si kwewaana siri muntu mubi naye nimu embeera ezijja kati omutima guba guŋŋamba yingira buyingizi tokonkona kira wansi olingizeyo wansi genda okwemakula okulingizalingiza sibitegera omutima guba guŋŋamba lingiza sinamulengera oba ndi mukunabako balikola ki simanyi naye nga yaŋŋambye zino saazi yaŋŋambye zinyininyini okugira mu yange mwana wange jangu muzino lwaki oseka nkugobe mubuuze lwaki aseka lwaki onsekerera beerawo lwaki onsekerera uyo gwe aliwo abadasa nawe obadde oseka lwaki onsekerera layira yegwani mwanjani wabeeka aletera omuggo obeerawa wona badde aseka sikyo
abadde aseka. Lwaki munsekerera? Kano kabadde kaseka. Obadde oseka si kyo? Okay, sorry. Tobadde Ladde ssebo. Suye mukyere ssebo. Mujye baleke eyo. Ono muzukulu akaabye naye tasese, ono yasese. Osese si kyo? Mudamu ne musekeera ngenda bayirimula. Kankola obulimi bwange mudamu ne musekeera nse mubuya bya bugenyi. Ne muze yaluddeyo. Oseka kale sooko jje. Oba kasitoseka sooko jje. Yegwani. Namatuva. Wanji? Ntumwa, lamula, namatovu, tajaira gye baagituma. Kati sibitegedde. Kiddemu buto. Ntumwa, lamula, namatovu, etajaira gye baagituma. Etazaayira gye baazituma. Kale sikitegedde bulungi. Muzeeyi, ono mwana byayogera bitegeeza ki? Ogambye ki? Etazaayira kye baagituma muzeeyi kitegeeza ki? Nakitambulirako etazaayirirwa gye baagituma. Enki? Akomawo lazimu. Tazaayirayo. Kale. Etazaayira gye baagituma. Ani ansekerera? Bebi lwaki oseka? Olowooza asobola kukwata Mukale kajje ngenda kujja nkakwate. Kanfugizako ku ngoye zange. Ndema okunteba. Olinnye omuti sisobola kutuuka mukwano sisobola kutuuka ku muti gy'olinnye olasobola kuwalampa Bumaze okusekera n'olinnya ku muti waggulu olasobola kulinnyayo kati kankulage nti nsobola. Kankulage nti nkola ki? Okulinnya. Owulidde? Kankulage nti nkola ki? Olasobola kusangayo? Nsobola Wabula togwa vaayo mwana gwe. Femiti twagirinnyalinnya nga tukyali bato. Temudamu kunsekerera ne baba patu naye aluddeyo. Oba akola ki? Oseka nkomewo nzije gamba seti nzije tontya nakuntya jangu twambuke wana akasozi ompuliremu mbonsinga okudduka twambuke akasozi yambuka. Yes. Lindako. Tandikira wano. Bwe nkukwata nkukuba siwe kiri wano. Tandikira wano bwe nkukwata nkukuba kubanga badde oseka siwe kiri. Bwe twakutana ngoli okodduka odde eno. Ne mama naye ali ku ki? Odde eno.
5. Mukutte. Tubena kuno kadde. Ne mama naye aluddeyo. Mbulira nkoye gye wama kamera. Apart nga aluddeyo. I was praying tonight, kneeling down on my knees. I didn't know what to do. I didn't know where to go. Ontunulidde? Ontunulidde? Neno ekyakagira wegereza empisa eno. I was praying tonight, kneeling down on my knees. I didn't know what to do. I didn't know where to go. Grace came over me. This stuff never know. In a break overnight, I was in the presence of God. Grace came over me like a mighty fire, like a raging fire. Grace came over me. Kapatu alimbyemu. Finally. Abanajeria bagamba finally. Baby guy. Oleta mama. Mami Patricia aliwa. Ijajao. Hasa. Wale jali. Gijaja Kwani akuzala Patricia? Nenga Patricia taina mwana. Ali wajaja. Grace came over me like a mighty fire. Cheba mumanya. Mama. Omaye baga tumaze waneno kuluje. Nena kugambye ngenda kujja. Sanso kulaba mama nyondo. Sanso kulaba mkwano. Sanso kulaba. Sanso kulaba. Kulike. Nena bwenyiza kuzira mkwano. Mama sanso kulaba. Sanso kulaba mkwano. Sanso kulaba. Kale mama. Genda tujja wali mwanange sanso kulaba. Kale obudo kola ki mama? Obula nino okwo kugundi. Okumba. Sanso kulaba nkusanyukidde. Mwanange sanso kulaba nyondo. Otuse mama. Bakubye simu. Nalowooza ati oba olimba. Obatujje. Nimba mama. Mwana wange nsanyusa okulaba ndabira wa mama mununuzi wange nsanyusa okulaba yanula nsanyusa okulaba Kose mama. Ontwala wa. Ontwala wa. Kale mama. Mwana balekana. Kondeti. Kuna msiza banyabo. Muje balekeyo. Kale mama. Nzenga simba. Nze sirimba munayi mama.
nga siyinza butajja. Sasa okulaba mama. Omwana. Sasa okulaba. Mama. Karibu mama wange. Sasa okulaba mwana wange. Yenze nkole etya mama. Wanunula mwana wange. Nyondo. Rosette. Wanunula mama. Wanunula nze mukwano. Wanunula Patricia wanunula nze. Webale nyumba ita mama. Mama asanyisa okula. Mama tofukamira. Mama kafukamira wanzala. Tofukamira mama. Kuzala. Buli omu azaala munne. Gwazaala Mama nze. asanyisa okula. Kyewanko ya Patricia mama afukamidde. Nebasebiza mama. Eradde mama. Muteyo mama. Sanyisa okulaba. Kalima. Abeka bali batya. Je bali banangi. Balise balungi. Mwanange nsanyisa okulaba. Wanunula munange. Wanunula Patricia webale nyo balire ddala. Ebya Patricia tebibadde byangu. Ebya Patricia byali bizibu. Ebya Patricia simeyo ebinyumya. Mama nyebaza webaza. Mama asanyisa okulaba. Wanunula. Patricia byakubanga esimu bwati. Ngampira. Wemana katika kakachai. Ngasichakanidde. Wemambe gakamere. Ngasichakanidde mukwano. Webale kununula. Webale byonna byewankolera mama. Sebwenyiza kwebaza okujjako omutonzi. Sirina bwenyiza kwogera munne n'ebyokwogera bifuteza. Embuze mama. Webale nnyo balidda. Ulike kubo mama. Mwana Katonda mulungi. Wanunula Patricia nesijisubira. Nalizisubira mama. Omuzadde atakitangamu ayinza obutakitegeera. Naye buli muzadde na mukwano manyi nti yakimanyi akuyaluma munange mukwano. Twakabira wamu mama naye munonozi wange webale Katonda ebyo byakola munange webale kunula mwana wange. Katonda yebale kukulembera nasigaza mutonzi wange nze nasina kyakula. Omwana wange bwekuba amasimu angamba mama nze munange ngabe wabyogera kuba namukubira ne mugamba mwanange natambuddeko nga mama ne mugamba naye bangambye nti bakuwaayo nga saddaka bagala ku saddaka. Omwana wange nangamba mama bwekiri bwekiri munange mama tolimbye omwana wange. Nangamba mama olawe nkubidde simu nti ndi mukasonde mama gyendi singa genda akugamba naye mugamba mwanange natambulako ng'era omuntu omukulu ne bangamba bagala ku saddaka. Nengenako niwoomulala ng'era ebyesiba obimanyi era ne bangamba nti baagala mu saddaka. Nengamba abantu twagala sente abazadde twagala bitiibwa buli muzadde ayagala ekitiibwa naye munnange sente bwezirangayo siweziri mwana wange onookola otya. Nangamba mama ninayo mukwano gwange agenda kununula ne mugamba ani. Nangamba Nyondo Rosette. Nayogera erinnya mukwano ngamba baali nakirabanga kinoto mukwano nalabanga ekitakirizika mama nalabanga ekitalibawo mukwano mama nze mama mukwano nenkaba ngamba Katonda wange obudde y'abantu bangi taata obudde bukolejo mukama kulw'omwana wange Rosette mukwano taata omwana wange Rosette abudde mu mukono gy'oyo omuwala wange mama nsamba omukulembere obwange waliwawo omubiri enjogera nakuza bwegamba mama waliwawo omubiri mama omwana wange nsanyusa okulaba waliwawo omubiri mama. Nyondo webale simanyi bwenyinza kwebaza okujjako omuzadde eyakuzaala bwenjagala nebaze mama eyakukuza munange kuba tusalamiri tulimanyi mitima naye omutima munange mukama yakuwa omutima ogwo ogulumirirwa mukwano ogw'omukyalo omuzadde alumirirwa mama webale kulimirwa munange. Webalire ddala mukwano Nyondo webalire ddala mama webalire ddala mama. Kama yebale tukulembera kubanga yena nyini byonna mama yebale kukulembera mama. Katonda waffe yebale kukulembera wesiga mukama mama. Kitabo ekitukuvu kigamba wesiga mukama balinga olusozi Sayuni mukama. Mama nesiga Katonda nze gwolaba nesiga Katonda naye mukama Katonda wange
Tuwampa omwana oyo ebisigadde ndikulekedde tuwampa wakusaddakibwa tuwampa wakunoonyeza abantu bugagga naye Mukama nnunula ewanguleganero okunya bw'empologoma taata yanviirayo yanviirayo taata wange yanviirayo mukwano Katonda wange yanviirayo Mama, buli muzadde tutayagala omwana we bwakula abeere mukwano gwe omwana we bwakula maama azayinza okulamu naye sonyiwa okutuukiza mu maziga naye kino kyansukkako kino kyantabula mukwano kino kyantabula maama kino kyali kinene bwe tubazaala namwe mutuzaala mukwano webale kunzaala maama Mukama akuwa omukisa maama nja okwebaza okusingawo nsaba maama obajalira kuzaala mukwano ngende mwebaze maama Mama ngende mwebaze. Mama ngende mwebaze. Nadi mama konula. Mama kumunula. Mama kunina Patricia. Maziga. Patricia ali mu buwambe mama. Oba kumwana woko buli bogenda. Ati omwana bagenda musaddaka. Omwana bagenda musaddaka bamagala saddaka. Saddaka z'abantu zava wa munange. Mama omuntu yereba saddaka omwana wa munne gwaleze nakuza. Omwana atakuzika bannange. Buli muzadde yena bakuza omwana we afuka muganda we afuka mwanyina namutesa zanamutesa. Naye bwe bali kunula. Ole kunna Patricia. Mama odaba. Bali kunna Patricia. Mama wali onetidde. Boka mwenyini. Wali onetidde nga sinaba kujeyo Patricia. Voice notes ze wampa. Yonzise. Wali ozise voice notes ze wampa gwenga gwe wali ozise. Gasema kubira kasimu kanange njayana. Ya mama. Mutima kunumo gw'omwana wange. Kanange mutima kunumo gw'omwana wange munange. Nanze kali omwana wange. Amaka kazato omwana wange bamunga bagenda musaddaka. Ningamba omwana wange asaddakibwe. Ne mama. Katonda bizata itamukwano. Akulemberenga mama. Abo buli kintu kyonna mu nsi muno. N'abaana bo abakulemberenga. Buli kye bali bakwata omukono bafune. Buli batambulira bafune. Buli bagenda byamino bafune. Abagaggawaze. Abawe ebirungi ebiteekanira. Weya wangula Patricia mama. Weya wangula omwana wange. Mama tugume kasate yafa. Weya wangula omwana wange. Tuwele bagumu kasali bulamu jajali ke. Tumesha kwa mama. Nange ebintu ebisinga tonyezinga Katonda. Naberesinza. Omwana bagenda musaddaka obwina. Nezendo bagenda musaddaka. Ninga Mukama Katonda guba mumpa. Bwena nyinise n'okujula kwayo tuwali kikulema. Mama n'enguma. Nesigira Katonda wange bannange. Ebintu ebisinga Katonda waffe munene. Ebintu ebisinga tukulumize engoyo. Yatonda eggulu n'ensi. Tukulumize engoyo. Alina omuka gwe tussa. Tukulumize engoyo. Atukulemberenga bukedde atukulemberanga busiru. Tukulumize engoyo. Atambulira kuwe tugenda n'atambulira kena atukomya atukulumize engoyo. Atuwa omuka gatusasulira. Wasinga gwali gwakusasulira. Nze nandiremereddwa. Musandize mukulaba Patricia. Yangumya. Yangumya Katonda wange. Katonda wange yangumya mukwano. Mama. Katonda wange yangumya. Kankubulye mama. Ngaze zokula. Kochi mama. Amazika nikabula une mama kana gasanyo. Goga sanyo kubanga. Botulaga Mukama ate tuti. Nyondo simechenyeza kuwa. Okujja kwa Mukama Katonda oyo. Simechenyeza kusasula. Okujja kwa mutonzi waffe. Yalina okusasulako. Sina kyendi mukwano. Sina kyenyeza kuwa mama. Naye wano nulanze. Bamukola mufoka mikwano gyaffe. Mufoka baganda baffe. Tutula namwe ne mututeesa. Ne bwe mba n'ekinumya ku mutima. Nkukubeera nga mwana wange jangu. Ne tutula ne tuteesa. Munange. Kana kalowoozo kasindikira abaana abawala ab'obulenzi mu bannange. Abaana ab'obuwala abagala abalina. Abaana abalenzi abagala abakyala abeekoledde. Bannange esente ennungi naye sente olumuziramu obuzibu.
wamba obuzibu n'otazirya ne bagamba mukoddomi wa gundi mugagga naye nga muwala we yasula bagamba tabali wa gundi mugagga naye yamanyi kiriko bataki abazadde tulina ennaku tumanya mwana wo kyanaagwako tumanyi mwana wo kyanasinkana oba wa bulenzi oba wa buwala kyakizibu ekibeerawo munnange osanga mukazi mugagga osanga mumwami mugagga tomanyi jejeyojesentese mwana wange atamanyi yajja mugagga bwe munnange giwegomba mugagga mwana wange enensi Mana barakunula. Ndio barakunula Patricia. Mama kumulide. Kunula mnake mugana. Mama kumulide kitofu. Nakuzala naye wazala. Mama kumulide kitofu. Nakuzala naye wazala. Mama kumulide kitofu. Nataka mwana telebeka. Botadde musenge nasoma ne batasomye munanga abamwana. Amwana. Baba koze chimunanga abamwana. Era baba munanga mumbere tategereka. Nanga wewe. Tachikopa ku mutima paka munanga naye Mungu wakujulula. Era baba bayandire biki munanga nani nti omukomu munanga. Nenga no mwana wangu bogera nange kusimu ye baba epi. Omwana wange yali amugana bogera ne batobona. Ayogera ne mama we. Atene yekweka. Mama njogera nawe naye ndiye mu kisenge tampulira. Mama akubida akasimu naye kakajja kompulira uyajja. Akonkonye mama oluji mama kaziteka simu. Mama nubiranga ki mama. Mama yazala omwana aba wakitiba aba wa muwendo. Kino buli omu yazadde ku mwana bandanga akitegeera. Naye banangize ne umuseno. Banangize ne tuse bitekanika. Nsene yo none se banange. Esijera kale tumanyiyo banange. Ese tusobedde ate nga mwe tuli mu nsi. Tunataka tunakubera abantu. Tunakutesa abantu. Abana tulina okufumbirwa. Omuntu abatafumbirwa ati mwala wagundi abiridde ku lujja. Ate bwagenda nasanga omusezi nasanga omutemu nasanga yagende tusaddaaka. Ya mama. Nanga ndi muzadde onyogera. Ne basanyuka sukali najja mu jjana ne sukali akakuba mu maaso nga wa maziga. Mama nage nazala. Mama nagende n'omwana nage nazala kati kali nagende muzadde waleyawa. Ukiraba mundange. Kyenyiza okugamba mwa okiraba. Oba mama. 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 Kakubulire. Ndaba wanene. Munange. Naduka ekiseera. Olunaku olwasooka. Munange n'omwana ambulira story. Mukusooka nze nali mmanyi nti bintu biri awo byakusaaga. Nze nga omuntu nga nze ondaba wanene. Just nti ndi mulalumu. Njagala nnyo ebintu eby'effujjo, eby'obulalu, twatubera ebyenjagala eby'ebiti eby'effujjo eby'obulalu. Nyo omwana ntuula ambulira endowooza ye, ambulira embeera ye byonna buli kimu kyayitamu. Nawulira nfa nga nsirira. Nenkubira omusajja oyo mu Sudani, etwogera naye. N'aŋŋamba, kale ngeza nenkulaba ng'oli ewaka wange. Kubanga kati kiri bwa kiti maama. Nagenda omukubira essimu ogikwata ogikuba already. Nali waka, olya mama, nali waka. Nemukubira essimu. Hello baba. Ana Oktomal Hadha Patricia, ana biji dakhal beta na bishop kidi. Kumba already mungero mugambe ebyo mama, ngo mu nyumba mwendi nayigidedda. Omusije yangamba. Geza ogende waka wange. Kyona kye nakukola. Mama bandi otuna kyotalaba. Muna obuzangajja kama yajja bibiye we nali nekwese katondo nali wangulu subhanallah wa ta'ala la ilaha illa allah alhamdulillah rabbil alamin Allahu ahad. Mama kankube kitu kimu muno munsi ya Mungu mama sabo mpuliriza munsi ya Mungu
mulimu ebintu bingi lwaki bagamba nti Allahu ahad nti Katonda ali omu nti muno munsi ya Mungu bw'otunuulira ebisolo nabyo ebika by'ebisolo tulina embuzi tulina kapa tulina ente tulina endiga nti bw'obutunuulira bino ebintu bingi tekibeera kimu bw'ojja mu bitooke oba amatooke tulina simama bonna kitembe sima tulina mama kati gwe obimanyi tulina mu matooke tulinamu ebika yes somanya smart waliwo nena kibubo ndowooza bibyo byemmanyi okitegeera namusakala biki byona bika byaki bw'ojja n'ogamba nti kati tugende nebino ebintu ebikola obukozi nti mmotoka ndisanga n'ogamba nti eno Ford nti eno BMW nti eno Tesla nti eno mmotoka ki byona ebeeramu ebika nekisinga okwewuunyisa subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah nti Allahu ahad oli akugamba Allahu ahad Katonda ali ogu tageraageranyizibwa tageraageranyizibwa tacomparing bwanakijo ali ogu mukuba nti ye Katonda yali ogu tetuna bakatonda banjawulo okuleka bana bagamba nti kangeneseza olusozi lufuule Katonda kangeneseza ente gifuula Katonda kangeneseza ono kize Katonda naye nga mu byonna wale twesiriwaza obwegezi tulina Katonda ali ogu Allahu ahad omuwala bwakugamba Allah ahad nti Katonda ali ogu subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin Allah ahad ali ogu nakimwefaananyiriza era omuwala bwakugamba kile fi wagdi fi hadhi but Allahu ahad ndi byonna gyebiri mu bugi bwabe ne Katonda ali ogu tulina Katonda mulala twandibale ne choice ne tugamba kangene nkize Katonda kangene nkize Katonda ono kangene nkize Katonda ono kangene nkize Katonda ono bw'oba tukisinziza Katonda maama ogenda kusinza sitaani oba ogenda osinza ekintu ekirala kyoba ogamba nti ente ye Katonda wange luno olusozi lwe Katonda yange Katonda mutuufu yatutunda ali ogu ali omu maama kati maama wali onzise omanyi wali onzitidde natuuka ekiseera lwakuba nti siri muntu ayagala ebiseera ebisinga okulemererwa naye natuuka ekiseera neŋŋamba ensonga weno omuwala mpanvu kanjira ngikola ki ono omwana akaabira kimuzukuluwa namugamba jangu baby gal jangu mwana wa muganda wa Patricia nti yatugulidde nendaba nga nawo kakaaba okaabira ki kazi kati Patricia abeera naye mama waako abeera mama muto oli bulungi kasoma naye balabika bulungi balabika jjajja ndaba okaabira ki olwokuba nafuula tukaaba tulina ennaku yotunalaba maama saba Mukama Katonda akuyambe naye kuno kunsi tewala takaaba bingi ebitukaabya kale mama genda ozanye it's okay toddamu kaaba kalaba maama munnange wali onzise vosonzowambe kati natuuka ekiseera neŋŋamba ensonga zono omwana kasooke mpumulemu katono nnyo nali simusudde ndi musudde ndikitadde neneŋŋamba kasooke mpumulemu katono nnyo nijompeereza message ezo zali budde bwakiro ng'okaaba maziga nakeera bukeezi genda wa mwana oyo okubanga wakaaba nendaba maama wange akaaba ng'akaabira omwana we nti oba Fiona oba Sistaneti oba Hope oba Whitney oba Sise oba Kamani oba Jera nendowooza abaana bamama bona nebamalayo oba Fatia nendowooza abaana bamama bona nebamalayo negamba maama ali mu kukaaba kabira omwana we maama nakeera bukeezi nenkwata omwana owange gwenzala omubwato Yohama mu kusooka nali ntidde omusajja ebigambo byeyavaamu maama eno okubuulira mbozi byonna wabiraba nengamba kangende n'omwana wange
maybe ono musajja n'wabanga nsanze asofunamu ekisa nagamba ono omwana azemanyi kibana bwekityo. Patricia yaŋŋamba maama okoze kyabwereere, ono musajja tayagala mwana tayagala kumanya ekyafa kimu ki. Mama watambula gukenyini wabingamba nogambulage twatambuddeko naye kyavuddeyo bwenaku kiro kyatatambudde tetwatudde ngaze maama w'omwana wavuddeyo kino naye njagala nkubuulira ekituufu baatugambye bwe bati ne bati kubanga nalinga ndyawo bwenti genda okulya eddoboozi era abaana bajja mu comment section nabajja mu bugwire baŋŋamba ogwo omusota ogwakola ne guwola otambudde ogenzeyo gyogezi ne bakugamba nti ono omwana alundibwa nga saddaaka. Omanyi bagamba nti buli kirungi kiva wala tewali kitasasulirwa. Okugamba nti n'omwana agenda kumuwanga obukadde 5 zeddira mu 15 buli mwezi nga muwaza ki to an extent twagala okulaba omwana asaida agenda gyesirizi gyali aziteeka nga teziriiyo. Muno munsi ya Mungu mulimu ebintu towakananga mulimu ebintu munsi ya Mungu nga tekinnakutuukako oyinza obutakkiriza naye bwekikutuuka tikyakutuukako ojja kukkiriza kyakutuukako. Nkubira mama wange essimu mama naye alabye ku TikTok kubanga mama wange naye tukubeerako ku social media ebiseera ebimu ngamba mwana wange bino ebintu nga sibitegedde kiki kino kati nga bw'omanyi maama tuuka ekiseera atya nga maama nagamba mwana wange otalulwana nga lunene. Mama yangamba mwana wange otalulwana nga lunene onaamalako lwaki teweesonyiwa bintu ebyo. Ne mugamba maama singa abadde gwe nga Grace yaliyo Anti yaliyo kamakogera nze aliyo mama wange yangamba mwana wange genda olunulula omwana. Mama kyava mukamwa n'agamba mwana wange bwe namugamba ne mugamba maama yesi siganye olutalo lunene naye maama singa abadde nze ng'owulira nga lw'omuntu agenda kujja okununula maama tewalikiriza. Mama n'agamba mwana wange genda gyeyo omwana w'abandi esala zange ozirina. Mama yaguma yali akaaba mama sawa kuznya amaloboozi ga maama ne mama yakaaba n'agamba mwana wange by'oyingidde obimanyi onaamalako ngenda kufiirwa ogenda kufa omwana wo oleka omwana wo oleka omusajja otuleke. Ne mubuuza maama bakugambye nze ndimu eyo embeera bakugambye nze alimu eyo embeera bakugambye Anet yagirimu Mani yagirimu owulira Gerard yagirimu Fatia yagirimu tokaaba maama oba Fiona yagirimu Whitney Sise Fatia ani maama nga waliwo omuntu agenda kununula omwana wo maama ogaana omuntu agenda kununula omwana. Mama yangamba mwana wange mpanise genda gyeyo omwana w'omukazi just wina sala zange. Mama nampaga ahead nali mugumu ekimala nengala omwana wange oyo gula wakulubuzi oba wakukido omwana wange ata mbeera naye nti newe nazo okosinaze naye n'ojja kumulabako kaseera akatuufu nezera omwana wange negansobola okulera asinza okundeeta mama nazo okulaba era sagala omubuuza ebintu bingi nnyo lwaki Patricia teyazze nga ye Patricia kyoba omanya wakuza omwana alina empisa ku myaka gino gye nnina ekitiibwa kitalina ayina ampita lya maama ampita maama nempulira nga nawe kubanga yangamba maama yangamba nkuyite maama nali ate nange oli maama kuba wanula Patricia nakuzaala nawe nonzaala ate gwe wasinga okunzaala wanzaala mwana wange wasingaze maama kati maama olaba mba tetukaaba maama tetukaaba kubanga saawa eno twogerera nti twakola ekisinga saawa zino tetwetaaga kukaaba twetaaga kuba just Mukama Katonda. Kati maama munnange olunaku olwo nakeera nempulira nga mu butuufu binsuseeko nengamba ensonga za Patricia zino kasooka ziwemu ka break njogere n'omwami wange naye kamanyi naŋŋamba ebintu by'oyingirira obimanyi
nesooka nembiwamu ka break ebintu byengirira obimanyi omanyi gyonaakoma nesooka nembiwamu ka break zaali nene bwe nabiwamu ka break maama ng'ojja onkola obubi sijagamba nti ng'onkola obubi wankola bulungi singa siggwe Patricia singa tuyafuluma ng'ojja onteekerako message ezing'okaaba munange kati onzadde munange ogezegwa kati wanteekerako ebigambo ebyo nempulira nga mu butuufu sikyasobola kukyebeera nendowooza munda muze neŋŋamba ndi maama mwana wange ngolowooza nnyo mwana wange ngolowooza nze nkyali nze nalowooza omwana wange nga seebaka nga siri buli omu n'agamba mampapisha nga wekubye oliirewa onywerewa tubadde tuteesa n'omwana wange omwana wange ankubira akasima ya maama naye kasita ebyo byatandika okubeerawo nemumanyi omusizi wakyali katonda agaba obulamu nze nalifudde wali badde mufu watuukirako okisigeni walifudde kati wampa voice note ezo kubanga olunaku olunagerayo lwennyininyini enkera waalwo neŋŋamba kansooka ebintu bino bikole ki biwumuzemuko ng'omuntu kati gwe yanzita nompereza voice notes zewampereza nga ng'okaaba mazege gatalinaayina nawulira nga nfa ate oza obutakaaba maama mpozi ng'oli mugumba kati saa zino ndaba maama nange ndi mukulu nange ntegeera nti luba navaamu omwana omusindika boodi olulira lwe bayita olulira mu Buganda olulira lw'omwana basala kuki ku kyenda kyo kiba kyenda bw'amala okuzaalibwa n'alyoka afuna ekirira naye wano luba luki lulira avudde ku kyenda kyo ne basala olulira n'afuna ekirira basaze ku kyenda kyange nakyebayita okusala ku kyenda kyamaama kyenda kya maama kyenda kyo ye mwana wo gwe mutima maama kati nange mbitegeera gwe musaayi tonyumiza muntu mukyamu ye muno omwana wange agenda kuweza myaka 2 omwana ne bwa mutongo wa myezi 2 kati nange ntegeera ate omwana anyuma bw'atuuka manyi ekiyitibwa okuzaala kati manyi maama manyi mu mwaka gumu n'emyezi nga gijju kati manyi omwana kyekikubanga nze mbadde sizaalangako omwami oyo yali akuta awantu awazibu kuba mu baana bange Patricia mwana wange ate mukwano gwange mu baana bonna byanjawulo omwana wo nga te mukwano gwo nnyo nga gyenkomeza mutima gwange ndekubulye maama oyo omwana njagala n'obulamu bwe bwonna nina vidiyo gyengenda okupuleyingira nawe ogirabe mwana mukozi wamuyigiriza okukola naye yaŋŋamba naye ate wanjawulo mukola Patricia ye wanjawulo kanjawulo nnyo kategeera ssente aye tanyoma muntu ne bw'omukozesa nga omusinga emyaka ena apita maama ne bw'aba nga akusinga emyaka teyaluzi apita ye maama avunnamira buli muntu ne ku kyalo yavunnamanga namugana okufukamira ekyanewunyisa Patricia nga muto namugana wasanga okufukamira omukadde alina kyasitudde nga amukwatirako jjajja kankukwatireko jjajja mukyala leeta nkusituliireko kino jja mukyala jjajja mwami jjajja mwami abadde akamusitulireko yava buto mukama nga yamuwa omutima ogulumirira ate n'asanga naawe eyamulumirira okusingawo maama mama sala kundamukukaaba mama ndenga webale nnyo webalire ddala mwana wange munnange maama ezo voice zewampa nokaaba amaziga omukadde anzaala yedira lugave gina lukalu omukyalo oyo yamala okupa voice zo naziŋŋamba ne muddamu yaŋŋamba mwana wange genda otaase muganda wo baganda bange era naŋŋamba kankusabire mukama walakulembere oyo mwana mugyeyo baganda bange bana babiri aba ne baŋŋamba genda otaase ate ze waka bammanyi nti bwe mba ndandisa ekintu jjajja maama
kikola mukama akulembera n'okituukiriza nga sinnamaliriza nga sina kukimaliriza sepowa era abakyala bwe walaba oyo omukyala Victoria oyo pastor yakola kyamaanyi oyo mukyala Volvet nja bebaza ne pastor bonna bakola kyamaanyi waliwo oyo omwami Wizard omuvubuka bonna bakola kyamaanyi mu byonna subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah akbar Katonda yasinga ne tukola ki era tebanula Patricia wali ofudde maama kati nange entula neŋŋamba kati maama byonna byoyogera sina kyembuusabuusa kubanga mbitegeera sawa nali muvugana ne muzadde munno sikukana myaka maama nti onzaala nesawa zimegana ne muzadde munno mmanyi omwana bwaluma omwana ono bannange maama kati saawa zino tuli bazadde ate kanterere atozijemwakaseko ate onnanga amaziga gabadde gayitiridde naye bannange nnyondolonange maama oludde dakinozijamw akaseko nga wagiseka kujjamu nkujjamu akaseko ate nimbye maama sirimbye oli maama ndi maama nyina mpita maama tanategeera kumanya nti ni maama wange naye tekijja okuba nti ndiki ndi maama ino omwana wange omu nebaza mukama nti yanyamba nange nenfuna omwana ngamba afuneko omwana nagambirawoga kukyewankolera ozaaleko ne ku balongo munnange mama nabasobola ate akugaggawaze lwaki abasinga batabira mukama takuba kyotasobola mama baana gasibangu ku ddungu mukama takuba kyotasobola mukama takuba kyotasobola oyo yatonda eggulu lunaku mukaaga takuba kyotasobola era yakusindika mu lutalo lwa Patricia n'oluwangu ng'akimanyi nja ddusobola ng'ate era amanyi nti ojja ddusobola ng'amanyi nti tujja kuwangula ng'akimanyi waze bagamba obuyi buno nti bwekiri bwe kiti nebadde nibagamba nti kiri bwe kiti negamba bamwagala mukola saddaaka bamugayo mwezikale yebamuwonga mukama Katonda tajja mukiza ku kakati maama sagala nkubulye nti nazze engalo nsa kubanga oli maama saawa zino saze engalo nsa nabadde nyina okubanga sisaaga maama kati byatuuse Patricia muganda wange ate alinga mwana wange ampita maama ayagala hama ayagala omwana oyo gwolaba ebbanga eno nga bwogiranga bwengireese ebyonna ebirimu kubanga yaŋŋambye maama ayagala nnyo okwambala byonna byobeera omutwalidde so ebiri muno biki bingi si bitono naye yaŋŋambye maama ayagala nnyo okukola ki okwambala kati biri muno zonna kaŋŋambe nti ngoye zonna ngoye maama era ng'olina okwambala byansi maama tubirekawo zonna zaalina emikuwa ojja kuzambala maama mama Patricia nga bw'ogiraba ojja kuzambala ate nga zijja kunyumira kesi namba yiyo nga bw'ozira zonna engoye ezirimu zizo nga ekyo nga kivuddewo nabadde nyina okujja zino waliwo begendo ziwa nyina basoredi ezirimu akantu ko kati maama genga neyanza kulike eddungu kakati endogera kujibeera taata
Mama njagala ozaawule bwagala ozisanukulamuko manyi maama tazitowa kikimu nga taata osobola tunula bumukono okola ki n'olaba oba wegadde zisanukulako eno eyala togisaanukula ogireke kaka kasente akalimu osobola okukalaba n'omanya ziri mu ssente mmeka mwana wange yendako ababubi zozo maama omanyi lwaki nkwadde ssente ezo Patricia ali mu kutunda ekizigo ekyenyondo girimu nga mulabe eno yahagireke nga bweringa eri sealed eyo yeyiyo omanyi lwaki nkwadde ebbaasa eno maama lwaki nkwadde ebbaasa eyo Patricia ali mu kutunda ekizigo ekikola olususu ana vidiyo giyampadde ngenda kugikulaga gikupulayingira ogirabe naye ali mu kutunda kubanga ebizigo byetukola ebyenyondo girimu maama kyenkubuulira ne kukiwakola ate okoze kino sinza kutongerako kukiwakola omuntu bw'okuza maama olina engeri gyewakuzamu omwana wo mbu kukiwakola ekimala ate kino kyokoze Katonda singa mwe bagaggawaza mukama tayala kutugagawaza mukama abalwanirira abanaku kuba toli muna byabufuzi nokakiko kero sitoliko toli mukulembeze nti oli munene naye nolwanira Patricia si yeka lwaniridde abaana bangi maama mbadde nkyakugamba olunaku we nali mpulira nti nno ngamba eno ya taata yo nnafu munafu bwayo kyonna kyotwagaliza abazala Patricia kyotuwadde omanyi lwaki mama kana kabasa kaleese nsaba nisooke nebaze ku baasa eno magenda ezitoyo nnyo neyanza mama neyanzige Katonda omulungi Katonda ow'ekisana n'emisana n'okugira kwayo taata nsaba nga bwe wawanguza Patricia ebizibu byeyalimu Mukama Katonda wange ow'ekisa gwe nanyinise n'okugya kwayo tewali kikuluma gwe yawanguza Danielo obunyama bwangula Mukama nsaba omukyalo n'omusinga wataito n'entumbu eye taata ogira bino Mukama buli obateeka ekigera abaana bono bafune omukisa ogw'omwika batambulirenga mubweru batambulirenga mazima Mukama obakulemberenga Mukama mbawonga musaigo olwaleero omusaigo gw'omutukuvu mbawonga musaigo Mukama taata omukulembere okulembera abaana be okulembera omwami we Mukama taata kabaka omuwanguzenga buli mbeera yonna taata ensi erimu ebizibu nawe tabifunanga tabisinkananga tabisanganga Mukama nsabye esaala eno tevanga mu nnyumba ye ebeerenga mu baana be ebeere eri omwami we ebeere eri famire ye ebeere eri bazadde be Mukama taata kabaka nkwebaza Kristo Yesu Omunazaalesi Mukama Katonda wange ow'ekisa nkowala omusaayi gw'omutukuvu mubike musaayi gw'omutukuvu ensi erimu ebizibu bingi ensi erimu ebikama bingi ensi neweyagala okuwangulira oyinza okulemera okuwangula olw'amasamu olw'abantu ababi olw'abantu abembi olw'abantu abengwe olw'abantu abatayagaliza Mukama asaba essaala eno ku lw'omwana wa Kristo Yesu amina maama amen era nsaba nkwebaziza nnyo naye nsaba omutwaleko mubazadde abakuzaala nabo mbeebuza onkulembere ntuukeyo era mbeebaza wanage wama kati nasigaza omu era nja mwebaza ate abazadde mu famiry tebaggwamu ne batata gye bali nja beebaza tata wange banage ngenda kubwato banga tonogalanakola kinatuyabuulira naye omwoyo gw'omuka wange yamuzekisa ekisooka kunaye oyo onda wanene maama nali njagala kusosolebwa nali natata okusosolebwa mu kika omanyi lwaki kino kakikuudde kanonga gw'omuzadde ekyalumanga maama naabula okufa kati mu baana maama bazaala abaana bonna beeru bawanvu balina emibiri mukuba nti beeru bava bime ku mubiri maama ziyanzaala
sibenkana beru balina emibiri beru ate nga zisire mweru kati maama yafuna challenge y'amaanyi nnyo mu kika nga bagamba nti omwana oyo nga bansongamu olukwe nga bansongamu bati olugalo oyo omwana si waffe si wa kika kyaffe maama yakaabanga naye ate ekisinga okwewuunyisa kino okubulya maama mubutuufu ngenda okukula naye ngenda nga nkula ebintu bya Katonda bizibu nenfaanana kitange balabye engalo zino nze ndi mwana wa buwala n'ebiseera ebisinga nyenako nangamba Rosette lwaki ku mikono gyo olina emisuwa ndi mwana wa buwala ewasigaddeyo nanyina omubiri ogumala naye bw'otunuulira engalo zange zino zonna zajjula emisuwa nga bw'olaba engalo zange bwe zaakula zez'omugenzi kitange nafaanana taata ne mumalamu mu bumpi bwange mu buddugavu bwange oba si buddugavu oba mu nfaanana yange kati mama nekimusanyusa nnyo buli we nagendanga nga nkula nze gwe baali babona nga bagamba senyondo sentaasa oyo omwana si mwana wo ne baagala okugoba mama mu maka mbuno mama yayenda mwozi yanyenda taata yali agala nnyo omukazi we mama nzaala ne babeerawo yonsa omwana mama yanyoosa buli wenagendanga ngenda nkula naseka nnyo kitange so nga bwondaba nga bwenfaanana ndi saatwala height ya taata kubanga yali musajja muwanvu akomawa height gye saatwala naye kamunyi yampitanga kyaddondo nampa n'erinnya lye nampa erinnya lya kitaawe erya Nnyondo amuzaale yafa omugenzi jjajja awumule emirembe nangamba yegwe Nnyondo yanjagala nnyo ne ku baganda bange buli omu era akola ki akimanyi lwaki kubanga zinali nsosolebwa nga njagala kukasukibwa awo nalina byakola ebibye nefaana kitange nnyo wange yali musya muwawu akoma eri maama wange nesi mukazi nefaana kitange bwebatundiye engalo zange zino zonna nze efa mbeera nzijjudde ki emisuwa gino nga bw'ogiraba ninga musajja nefaana kitange ne mulawo taata alina omutima ogw'ekitujju gwe bayita Katonda ajjayo amazima maama yagamba nali negomba nnyo okufuna omwana afaana kati abaana baganda bange basinga tebafaanana taata naye nze nakola ki namumalayo naye mama yalinga yegomba nnyo yayagalanga nnyo bbaawe njagala nnyo omwana afaanana taata we abasinga bo wadde baali beeru ne babasikuba kitange mweru mama mweru nze ne basalala nga sitegerekeka naye mukama nagenda nga nzijjayo bagatuuka ne bagamba mwana we nga mususanza oba atunula obugalo buno nga wobulaba nibagamba ye basenga bano abagamba bakebera obugere bankebera obugalo tebakebera nze olabe nyina abantu babuze ne bangamba lwaki olina emisuwa omanyi basenga b'abaana nyina emisuwa gya maama bw'otulyaza otw'omukovu ennyo mbunagwayo guno gwe mubiri gwange naye ndabika bulungi maama kizigo kyanyondo girimu patusha yangambye okuwa ekizigo saze nakyo nenja kulya nakyo nakulanja kukikuwa nze gino emisuwa giraba gineerembeka nga bw'ogiraba ndi mwana wa buwala naye emisuwa gikera kumakyere gineerembeka bwekitalo yambuza nangamba lwaki emisuwa gikwerembeka sirina kyagikolera kitange kati taata yenna emisuwa gyamujjula bwe bankebera era senga namyalo yajja emikono gya taata najja ku bugere bwonna bunanga w'obulaba bwa taata ne feesi yenyini kitange musajja yali muwanvu akoma eri taata wange wuumwera mirembe ate taata yali anjagala nnyo ngampita magulu Nnyondo ngampita Kyaddondo Nnyondo ng'ayina amanya yampa mangi n'akwata amanya ga jjajja ga kitaawe n'agankwasa aga Nnyondo nanga mwana wange byonna bibaddewo atuza maama nezija mu kika nezo mu kika bali bakumboola Katonda yagulumiza munnange era Mukama nakikola buli we nakomanga nkula buli nakola kubanga yazala nga ndi muddugavu nze twali muntu angamba kino tato yazadde omwana ate siwona tunulirani buli eyajjange wakalabe omwana mama gwe yazadde olugambo ne lwala ku kyalo kubanga mama yazala mama mukazi mweru kitaffe yali musajja mweru kati bana bonna bibazala baali baki
kati nze yavaayo kubanga ndi wakati awo mu baana abawakati kale abaana basembe eno wansi tugimanya olagimanyira wa ojja kugimanya twafuuse bakika twafuuse ba Luganda nina omwana gwoza nafuuse mwana wange myaka gino apita maama yatugase twafuuse family emu kino kiwakola kimala okubeera family emu munange kakati maama munange omwana akola atya maama nga nkubawo tulina kunakuli olwendo lw'amazzi lwetagisa gwata muna wankubidde essimu ku 12 ntyojja ate lulize wantegeeza nendowooza nti oba olimba nengamba nanga kugenda kuziba amazzi nga bweziti nodamu nonkanga nja kugenda kuziba nokubira kasimu nengamba nga nina okujja kuzimu ensonga ezandeese Patricia era message yagimpa naye nawe yingira yangambye kuba Kamunyi namugambye tugende waka walabe ne maama nangamba ita maama sengero oli maama we nangamba mama nze wasiri munenge nangamba mama family yange n'abakulu bange n'abato bange naye ate nawe mu family muli amina nangamba mama nyondo mama wazaala ati wazadde Patricia munenge mama nangamba mama tulina abaana abali mu kutuwagirira maama endoguli wekitwanga bweri buli kimu kikyozi ndozizo nyina abantu bagenda okuba nga nkyalirako bagenda okukwatira ogundi naye buli kimu ekiri muno siina kyenzizaayo nembaga yaako kakati munnange ngakola ki kati mama sitegedde zino nyumba ziriko bopangisa umudde kati nengamba manyaka basa kano kanyweza kuba munakyenda bimu kati abaana baali bakola ki tibatukkiriza ku myaka netubadde nenaku ate nesanyu ate nga amaziga gabadde gasenyu gabadde mabiri gajja nga gamaziga kola ki bwolowoolerezamu ekyaliwo ndiba mpuliranga nfa nze manki nayitawo maama nga sikyebaka abaana bamubana babaganda gye bali babadde kuteeka kati enyumba mbadde nkyagiteekateeka kati nga ewedde nina amadirisa n'ebibyakubadda n'oluggi lwawo nteekemu omukanga walagipangisa naye ssebo nnungi nannange sigwa kati so waleke maama kati kino kiba kinaabiro kumpi ewedde paka kati kino kiyigo bagenda kuteekaawo Patricia kyeyangamba mama alina ennyumba alina rentals nyingi mama mukazi mukozi mupambanyi biki kati ebula madirisa ebula madirisa omuntu ayingira waliwo eri ewedde zino zolaba za mitwalo akaga zasatu kakati maama munange sooka oleke nkuluma ekirimi ovumaye Dubai ndalamu kati ennyumba bwe gyogamba emitwalo 3 ewaffe zibaddiramu ezo zemeka ezo muze Uganda diramu 3 kadiramu 3 ezo ziraba zipangisa akatanda mu kyalo akatanda ogenda kusula waggulu bannange mumpulirize bulungi saala kwogera bubi bw'oba ngamba maama nti eno ennyumba erina kino ekisenge erina wekinabiro eriwo liyo tooyi liridio gazi okufaako obufi mbu mitwalo 3 mitwalo 3 ffe gye tuli erira mu mmeka dira mu 3 kadira mu 3 ffe eri ewaffe ofuna katanda nti omanyi zino ziddeeka maama abaana zibasomerako waldeeka omwana asulawo omwana nasulawo kati ddeeka eno ate nga si mu kibuga wabula eyo Shalujja gy'owulira amulukwini wawa kale akatanda kosobola okusasula egyo emitwalo 3 gy'edira mu 3 gyosulako ne amulukwini ngereza ku Kampala okuva e Kampala paka amulukwini ne Shalujja distance ki mama muwanvuka ngenda kunnyonnyola kyeza negwe maama akagundi akawewoko
tuli bulungi akabubo ko akali nakyo kati ennyumba ogiraba kati ate abo boolaba lwe lusuku lwange ennimiro yange waliwo ate maama nga lulungi lusuku lwolitano ku 10 ate kyapa kyapa oli ku kyapa 15 nezimbawo ate naawe nebampawo 15 nengulawo 15 omapa kyeyangamba omamba kyeyangamba Patricia yangamba mama muna business unakyokugamba ate zisigola mulimu ne bwongamba zisigala mulimu ne bwongamba kati tambi kukotika emiyembe nga nafuna sente zisigala mulimu bambi tembe yengoye yenze onda wano mama abawala bepanka nina enkoko zange wano jangu munange nina enkoko jangu otembere enkoko zange mama yangamba ntwale esatu koze wetwa eno yeetaano ate enkwata kuno 3 na kuno 3 kumugala wabasitwanyo nengenda basunya sente kola beka ngo tuna mtwale jeje yesu de mtwale meka ate kana mfuna ke mtwale meka kati akala mu office asinga chi mama permission ngamba nangamba oli mama ate yangamba mama muyaye ateze nako kati mama obuya ekitegeeza ati yangamba mama muyaye ndi mukakalu kali ateze nako bwafu nze sagala bwafu embeera ginakulizaamu abantu atabwagala yakola ennyo bw'oba toyagala bwavu olina okukola ennyo ate n'otabanga bano njagala kusanga mukyala alinawo njagala kusanga mwami yakola edda ebyo tosobola maama message giwa abaana abali eyo abawooza nti nno nze njagala omusajja yakola yekolera atalinawo kasente simufumbirwa n'osanga kati Patricia sijja kumunenya kiri kyeyagwamu teyagenderera sala kunenya mwana maama naye abaana abali eyo kati waliwo omwana eyakafa ennaku ezo bawe ekyokulabirako maama mukati tasobola kwekolerera nze mwenyini ndikyakulabirako bagambe bwe nali nsaba Katonda nga bakyali mwana muto namusaba ebintu bingi namusaba ebintu bingi ekyasooka kyali kitebyali bingi nnyo naye namusaba ebintu bino wammanga nsaba nsanga omwami oba omuvubuka nga tawasaako atazaalangako ekyo nakifuna nange nakisaba ntyo nengamba saagala kusanga mwami nga mugagga ne bamuvuga mama ndeka wakopanze nengamba saagala kusanga nyumba gye bazimba mama ndeka omwami wange twazimba nengamba nsaba omwami wange tukole nga tukanya kati mama ndeka kati ani yakopa munne zayogera naawe ennyondolo zeti okoze n'omwami omwami wange tukoze ffenna nze omwami wange tata Patricia tubadde ffenna okuva mu 9 tujja nga tubalera mpola ku bwenzizaako banne omwami wange tukoze ffenna n'abaana baffe tukoze ffenna era bebakuze ne basoma ekibasomyeko ne batandika okukola era tuli ffenna Patricia mukozi maama mukozi nze bye nasaba na mukama yabiba nasanga omwami yazangu ne musalira omwana omulenzi ekyo kimu ekyokubiri nesaba omwami nga tasimba nakukola ffenna omusingi twakusima bwaba omwami wange angapoota nange empoota twakuba buloka zaffe babiri nga nze nsota ttaka ye muzimbi ye akuba buloka nze ndisota nitekamu kati yangamba mama mukazi mukozi tuzimba ennyumba kati ye yenyini kipotrenga abeera awantu nagamba nsanga kusanga byakolebwa oyo simusemba nsaba omuwala yesimira omusingi nebba si nsonga mutandikire ku mukeeka n'ekitanda kijja n'omufeso gw'omulembe kati maama wange Patricia omulaba bweyagenda okunoonya omulimu naseka naye mu Sudani kifo bakita Jumeira namusendasenda namutwala ewaka namugamba tolina kukola bwena kubeera wano nkuwe obukadde 5 dirhams 15 obukadde 5 naye ng'omanyi kyamunoonyeza si bebyo byavaamu byenkugambye buli lwosanga omuntu nga yakola dda aba n'ekigendererwa ki aba n'ensonga ye abaana b'ennaku zino ekyo katekeko esimba nina amannyo aba n'ensonga ye aba n'ekigendererwa ki aba n'omulamwa gwaliko ate ogutali mutuufu ogutali gwe bwakatonda nsaba
muwalange Patricia byoyiseemu obirabye woyiseewo n'olabyewo ebizibu n'essanyu obirabyeko weegendereze buli kyokola ate era muto ebikomo bingi mu nsi muno ebikomo bingi ki mu nsi muno naye nkusaba Patricia weegendereze ennyo ensi eno kuba kiwatukako wakiraba embeera gy'otukamu wagiraba buli kimu wakiraba ne bakulu bo kibatannalaba gwe wakiraba ne bakulu kibatannalakola ki yakoze eki kati yeegendereze n'abaana ab'obulenzi abali eyo n'abaana abawala abali eyo amajiga amasiika ag'okusowaani n'ogasanga n'olya mukyala wange andabira angwirira buli kimu mwegendereze nnyo wabaawo ensonga wonsimbyeweesira mbuno akugulira buli kimu omukyala wange wali buli kimu akikola emmere agigula buli kimu akikola ki buli kimu akinkolera noonyereza akantu ako n'abawala basaddaaka abaana ab'obulenzi beefunira ssente njagala mukyala nga yeevuga nze muvuga omagi yazijja kyogamba yazaalibwa nazo yazaalibwa mugagga nkubiriza abaana b'obuwala n'ab'obulenzi musooke nga munoonyereze mulyoke musalewo ate ekisinga obukulu kubuuza ku Katonda wammwe Katonda bw'omubuuza akwanukula nakulaga ekituufu nze gye natambula yonna nga banga Patricia bamuwonga Patricia bagala mukola saddaka Patricia saddaka nze nkugamba ebigambo bino sakkiriza nagamba Mukama Katonda gwe wampa omwana oyo nsanywa luzaala Patricia taliwo twamununula oyo gwe etaani Katonda. Amina kati mama bwengamba ti kana akayumba kange enkumpi asatu ngepangisirize kuba njera kuddamu kukola studio ya Nyondo Media wano mu Uganda kale ne bwe mmala okuteekamu ekikuba nga wano kumpi n'ekibuga Kampala mbasobola okuddamu n'egipainti okyagipaintinga okyagitereeza kinakubeera bweti kati bwengamba nti sigala ndekawo omwana wange agenda okuba nga nkulya waka wange abasobola okusula eri kiri kiyugo ntoyi eri wano ntekawo studio yange ya Nyondo Media okutambuza ebintu omutwalo 3 kale dira mu 3 omwezi mukama kale mama kati mama tulolete mama teze nganye kale mama kale muna yakusanga wano anange kakati badi yakhamba bulire ngenda babulirayo ekintu kimu asobola okukitegeera akitegeere ate sobola kukitegeera wamanyi terukaka nekinyinza obagamba mundaba waneeno muno mu nsi ya Mungu ebintu bingi bigenda mu maaso era mbasaba gwonna omwana ng'oli nkuba kyeyo oli Saudi Arabia oli Omani oli Dubai oli Kuwait oli Jordan n'obeera ng'oli mu Europe oba mu European countries n'abali Uganda nawe yonna gye muwangaalira estimbabuulira ensi ya Mungu eno mugiraba tewaliwo atasisinkana kusoomoozebwa fena tusisinkana okusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo mu bulamu bw'ensi emboozi ya Patricia muna mwagira buli kimu mwakiraba ate basagala muntu yenna kuvaayo ate kujajinga Patricia nedda kigwamusinga waji mama mu bulamu bw'ensi eno okola ekintu kitono ekikuviiramu ekinene aye n'omuntu okufuna omukwano omupya oba abantu abapya naye ensonga nkulu nnyo nga bw'okiwulira mwana nakufumbidde ekintu era kireeta kansogaba otuzzi naye nkusanyukidde nnyo
siwena kumanya bwenakola gasani nemere nejja ejja sekeko olwendo lw'amazzi tuzitwa mu kadomola tufumba kati maama nze ndi muno kuguwa ebbiri oba emu yiyo tujja kulira wamu tujja kunywa tujja kulya neyanziza maama neyanze twakuzigadda n'omusayi gwa yesu sanyusa okulaba nnyonoloze ndeeta nno mbere era yonna bifumbye enkubuulire olaba muntu nga tozalangako tomanya valiyu ya mwana oba bulumi bwomwana kyabayita mugabo maama naye obaze mukama yankola atya obanze yali yantonda dda just nebanfuminga mu mubiri nenga naye nazaalibwa dda kubanga nze nyina embeera yange nze nali nga sinaba kuzaalibwa kubanga nzijukira nali nga mbeera ku ssomero nabeeranga ku ssomero naye nga tunulira nnyo abaana balinga mu mbeera etateredde nenzigulawo ekibiina ajja kusenda akasente nefuna omwana yali secretary nga yakwata akasente ako nga bwakakwata nga tugula ebitabo obaki nga tuwa bali abaana baki abalala kale bwe nali nkula I have a huge story to tell. I have a huge story to tell. Nze bwe nali nkula olwajibu nasaba nnyo Katonda nengamba Mukama kubanga bwe nagenda byawandiikibwa nalabamu ekyali kigamba Mukama nfuula oba nkola mbeere omuti ogwabala buli kinyonyi ekirina enjala oba ekisolo kiryengako kyekute nfuula ensulo ezikulukuta buli olukya buli muyonta anywa okwo nenkisaba Mukama neziba maazi tomukamira tomukamira maamazi obudde babutambudde kaakati nensaba Mukama nkusaba nnyo bino bijugenda munange mazima sikwekola na kulimba Mukama nkusaba nnyo onfuule omuti ogwo ogubaze oguliko ebibala naye nga buli muyala gye naalyako nekijja mu Bayibuli ekisaba Mukama era ne musaba ne Mukama njagala mbeera nga amazzi agakulukuta ag'ensulo naye nga gakunywebwako buli muyonta Mukama ali mu kukituukiriza maama ebintu nga bijja bingi nakwetegekedde anti kakati abasinga mugamba siina mpisa saakuzibwa nandibadde njibikkola nemanyi ekirimu naye sijja gibikkola mpaka kagifumba ng'agibikudde nze abaana abasinga bamanyi mubina empisa embi nakuzibwa n'otuuka ewaka mukadanzaala nakatiza kyasobola okunkuba si ye yekka tulina muganda waffe oyo Anet nze naye mumaka saa zino olajibu esista Anet nze omukazi mutya n'okusinga mama wange nti maama ayinza obutankuba naye byakuba ku myaka gino gye nyina ku bukulu bwange n'obako kyokola kiteredde akubirawo tomunyumiza naye mama ye tekyasobola kunkuba baana ye maama ebintu nga bingi byoleeta ntandika butandisi byabadde kale ndoze kasiri muli mulungi oyo mulaba we sisitaane ki kati ye maama maama bwayakuma ddi okunkuba sijjukira kale bakapooti kati maama eyo pooti yaki
Nsumuluzo. Ebiyika byo. Agambye nsumulula osona ebiyika byoyagala. Kati okumala zote nyina empisa embi omutima gungamba bikulako nebanange bamulira simanyi maama eyazaala mukazi alina empisa mukazi muganda nga ye maama kitange ye naye maama Patricia yanga bibonagere wa mama ajja kutta maama ndeka sanijere kati ensuwa tekulaba ekiri akozi mumubeera bulaaya tomubitegeera nze ensuwa sigiragangaho hintu naye Patricia agimanyi agimanyi baka bifumbanga mama simuyaayi ensuwa efumba enva teberamu mazzi Rosette bana empisa nnyoko zeyakuyigiriza omanyi byana twewagula kati wasanga gambe bikola kampoma empisa Rosette nonange nno omanyi abazadde bagamba nti omuzadde azaala mubiri abazadde bazaala ne bakuza naye biddako omwana yeesalirawo kaza mulimu etubyenkola nga mmange tebinjigiriza ate nga abenkubira nebyokwemakula kumaguka oluusi ndikola mbigendedde kolako fojjo ku muntu kamutima gungamba bikula akasuwaako omutima gungamba bikule kanono ntidde kati basanga kabikundagere kudowolezaki lero zati guma oli mugenyi Rosette oli mugenyi waza kukyala wa mama Patricia oba wa mama beera n'empisa wekakanye tomala gakwata ku bintu bakwadde amazzi nywa tuula ebisigadde ayabasa omukadde anzaalaho ow'olugabe bwe yanjigiriza naye nga nekyala bannange bamaama bataata bali eyo bannange kino kambabuulire tulina ebisigo ebirungi ng'olina sikini ng'erabika bubi nze ndwakubeera mu filters just nga njagadde neŋŋamba kambereko mu kafiita neefaananya omuzungu n'ebiseera ebisinga njawula ba sikini yange wano nowekiri tewaliwo ttaala tuzze waka mama Patricia tuli mu nnyumba agambye mbwe ennyumba just aligipangisa aligikolako nkole okitegeera mukazi alina ewatwagazi bwe wati so Patricia teyava waka mbu yali mu mbeera mbi okusinzira ku kyendabye ekikomera kiva eno mpaka eri balinako abapangisa balina kiwalonda bapangisaawo naye yasalawo agenda anonya akasente era namubuuza nga nemubuuza Patricia kiki ennyo nakanyedaze maama ndi kampita maama kikitibwa kinyina nina abaana aba nina omwana w'obwana ow'obulenzi hama ate hama wakukido akuba kisize naye wane nga naye ndi naye omwana owange kati alinganga walaba bodyguard wakukido alina kunkuuma alina kundabirira kitegeera so amazzi gano gansuwa teganyekuka naye galina akawoowo gansuwa naye nga mwonna ntumire kaani kantumireko Volvet kantumireko Pasta kantumireko Wizard of Love abaali mu lutalo luno kubanga tulugusa disawulo olwaleero ndi wa mama Patricia bandehedde ekijjulo namwe omulijja mujja ne mukyala ne babawa ekijjulo bannange
kantereere. Naye nga nabimalawo jasa omutima kyegunnumira kiri kimu akasuwa ako kali muki mukafumba munene kajja ndaba kaba n'omubiri munene bateekamu mazzi gakunywa amazzi ag'okunywa kaba kanjawulo kabaako omugobe buki kabaako kante kalina mugo somba ze zirimu kale mba ze zirimu kale maama era munange naye mu byonna tugulumiza Mukama byonna yabikola yabikola netulowooza wanjawulo munange wabanga ekintu gwengambalamu okiraba nga kinene naye mu maaso ga Mukama nga kitono kuba kunza kwolwolunaku nasooka okuwulira ekigambo ekyo nakigasiyayo naye ate mwatu maaso ga Mukama kananga kitono munnange ye amanyi bwakola ate takuba kyotasobole era okuwa omulimu ogwo nti gwojja okusobola nyondo ng'era amanyi nti gwojja okusobola kati maama oyagala kumulaba ddi maama oyagala kulaba wabadde ogamba oyagala kulaba maama anti osina ogamba ku ssimu ne bali banca nja kutwala nebazibasaawa eno kati kasita nkutwala entambula njirina buli kimu nkirina nsaba kusiima mukadde wange muganda wange akuzaala nja kutwala ate tekirinamu tabu tekirinamu tabu maama emmere nga nyingi nakwetegekedde bwanneetegekedde oba singa wagudde budde tewandi bisanze naye bwanneetegekedde obadde olina bisanze nana nimugabakola waliwo kyenkoze tewali kyenkoze bonna kwetegekedde mama emmere nga nyingi mama omulimu gubakola gwe mutono naye anziza nnyo maama singa ali kukinze mama katulishi nandi mujewo maama emmere nyingi nakwetegekedde wanneetegekedde mamuloze nayo yonna naagirya ani mama oyo yonna naagirya eno enkoko eno nnyama lwaki omugenyi okimanyi oli mugenyi kujajjatta jagala olire nga bwonywa kujajjatta
Nange okukola giraba maama mama ngenda bimalawo ntya ati nekijulo kyokka kitulako obwo mugenda kukirya ntya maama tula tulye ffenna ebintu bingi nange mama olaba enkoko nenkoko yanjawulo nnyo ku yaffe gye tuli eri byonna byo waliyo sinigerere naye sikisuubira nali sikirowooza kandye maama nali sikisuubira nali sikirowooza nabijjako nga nalagira bakululi akulishamuge kubaite tuyamutuma mama emmere nnyingi neyanziza maama n'emmere nnyingi tuba tulye ffenna byonna nga bwebiraba oti byonna nga bwebiraba wano obuuziza akasibo galaba ekivuddemu zino zezivuddemu zezivuddemu akasibo kano kati maama kano kagijjisa katya ku guno omubiri omunene nnyo zijja bulungi nnyo zijja era ziwooma kafumba enva nezijja naye neziwooma kale katonda kazifumamu kaziwoomesa bulungi nnyo bulungi nnyo njandye muyembe producer jangu balage ebintu byange byonna byonna nga webiri sala bamanye endya yange bamala okulaba byonna byengenda okulya kamera ogijjeko nawe ofune ku kyokulya eno nange bwolira bagambye lyange olaba byonna nga webiri mbadde saagala nje nga bandaba bantende okulya kuba nsubira kana kukamalawo nsubira kano kukamalawo nsubira no gimalawo neeno nabino neyongeze kubanga byonna byange siwe kiri maama njeyo kamera ndiye producer twagala kulya tonswaza maama bwe sigamba nti nzikuse bangamba nga nti emmere etamiiza nga simanyi ntamidde bangamba nti emmere etamiiza ekyo kinti emmere ngikubye kati gwalowooza mbu nswala nnyo nti noonya musajja ama nyina dadi ama mbu kalya nnyo sijja kasobola eweddeko neswala nokuba nenkola ki afumbye nnyo maama webale nnyo obalire ddala ekituufu kiri nti nzikuse eno emmere ndiwawo girya abawooza kalya nnyo ama maama mwana wange nkolidde kati webale nnyo obali ddala maama ofumbidde ddala nzikuse baganda bange mbabuulire ekituufu kiri nti ndidde maama nkubuulire omuganda agamba ewalungi twabawa nnyo naye nze nzijukira edda omanyi nali kaana ka lugezigezi kuva ddala nayina ebintu byembeera nayina esisaga empitirivu manyala nyo abaana kujja okuzanya ewaka naye obajja ne bazanya ne balya emmere saagala nga baveewo kati omwana bamala okulya n'asiibula nga mubuuza osooka kulya mmere yaffe nolyoka osiibula nga kinyiiza nnyo nga njagala omwana alye abeerewo tuzanye mpaka kuwulira bubi era wemala nga okulya ngagamba ewaka bali mukumpita nga nyiiga nnyo watuza n'okukubirawo ebikondezo golaba wano tetuzanye naye kati twakula mama nzikiriza ngende newankubadde nzikuse ewalungi twabawa nnyo neyanziza maama neyanzege anji maama wale kujja tulabako otusuulidde omwoyo
Webale nnyo balire ddala. Okomako okwano wano wewaka. Wafuuse waka? Era nze essanyu lyompadde ku mutima. Yanjawulo nnyo kuba mbadde sikisuubira. Lye bayita erya omwoki wa gonja. Era nsaba onkolera ekintu eki. Ontwale ewa mukadde munnanga akuzaala. Mama nzaala. Lyebbanja lyalina ku mutima. Obadde oyagala ddi maama nga sinnaddayo? Ne bw'oŋŋamba ssaawa eno. Era ngenda. Ndi ready. Netegeka enkya. Enkya? Tobena bimoma njo olunaku lwange tolutuulemu. Sijjatuulamu maama. Kuba ekiri ku mmeeme yange. Kyakulaba mukulu munnange. Mwebaza. Nkwebazizza. Naye ate okwebaza okusingawo. Maama eyakuyonsa, eyakulera, eyakuzaala gwe neetaaga. Nga yebala omulimu omulungi ennyo gwe wakola, omusufu, ogw'okwewaayo. Kuba naye wali osobola okufiirayo. Of course, n'omwana wange. Naye omutima ogwo omuzadde gwe walaga. Nze gwe neetaaga nange neebaze ku mukulu munnange akuzaala. Bw'aba gy'ali njagala amusisinkane, mwebaze omulimu omusufu gwe yakola. Kale maama. Kyekisinga obukulu kati omutima gwange kyendowooza era kyenjayanira. Nganze Mama Patricia. Amina maama. Nga we bali kujja kutulabako. Kale maama. We banyumira ddala. Kale maama. N'omulimu omusufu gwe wakola. Mukama yayinza kusasula. Amina maama. Nze sirina kyeyinza kusasula. Okuggyako oyo yekka. Oyo yekka omutonzi waffe. Amina maama. Ne bw'oŋŋamba kati tugenda. Kati tugenda ekya maama gumiikirizaamu. Kati kisoboka maama. Amina. Mama leo tatuusa wala. Kasa ntegeddewo. Twali twapakinze wali waggulu. Kino ekiguli kiwanvu nnyo kino nga bw'okirengera. Naye nga maama Mukama akutukuumire osigale bulungi nnyo. Toyenze ekijulo kyonna. Webale nnyo walire ddala. Mukama akutwagalire. Batubakanya kubutusa bwona bwompadde ne mwana mukozi. Muntu mulungi nnyo. Webale kumuguza nga mwana muntu mulungi. Nebazayoza Mukama yabikola. Kuba tuzaala mibiri, tuzaala myoyo. Temuzaala myoyo oba tetuzaala myoyo. Kale maama. Bye maama. Mukama akuume. Byebyo katugende waka. Naye ng'ekituufu kiri nti bane mbabuulire bino byenjagala. Roseti ndidde. Banange ndire nentuka newenkoma. Katwavuke tugende. Kale baby. Bye mommy. Bye baby. Do you need some money? Oh my God, sweets. What if I buy for you sweets? You want money, eh? I don't have change. Come, we go up together. Then I get some money for you. Bye banange mubeere bulito 10 bakole ki?